nebyo lyona lile kwanga Buganda tilyamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe wetolola ensi zonna twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavadda naffe tukikuumenga abazira ennyo abatusooka balwana nnyo mu ntalo ne balyagala nnyo eggwanga lyaffe naffe tulyagalenga twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavadda naffe tukikuumenga abaana balero katulwane okukuza Buganda nga tujjukira nnyo bajjajja baffe bafiirira ensi yaffe twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavadda naffe tukikuumenga nze nayimba cyane sitenda Ssaabasajja Kabaka asanira fugo Buganda bonna naffe nga tumwesiga twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavadda naffe tukikuumenga Katonda omulungi ow'ekisa otubere Mukama tugunduguleko emikisa gy'era baffe omukuumenga twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavadda naffe tukikuumenga mbalamusizza nnyo abooluganda mwenna abako n'ab'emikwano mwasiibyeyo mutya nno ababuuzaako nze Haruna Mutabaazi abampuliriza mwenna olwaleero ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwokubiri omwaka 2011 eno ye rediyo y'Abaganda ku www.ababaka.com komyawo nate okubanjulira puroguramu yammwe eŋŋanzi w'olinywera essimu yaffe eri 4 2 0 3 3 7 2 4 8 3 njiddamu oyongerako nnyanya ng'oli wabweru wa Bungereza
n'okuba 20 3 3 musanvu 2 4 4 8 3. Skype yaffe eri Ngabo ya Buganda ne email yaffe eri abo abanjagadde okutuwandiikira eri Ngabo ya Buganda @gmail.com. Gatusinziira wano mu studio yaffe Ngabo ya Buganda eri mu Hereford ku njogoyogo z'ekibuga ekikulu London ekya Bungereza. Mu studio ndiwo ne Buganda Tebwasabwa yatudde dda era embeera y'obudde wano mbi nnyo, obudde bunyogovu nnyo, omuzira gwayiise mungi nnyo. Kale katulaba ate enkya bwe lunaaba naye ng'omuzira gugudde mungi nnyo. Olunaku lwaleero twagenza okutya nga tuli mu muzira gujjudde. Nga bulijjo tusooka okwegayirira Katonda waffe nga tumusaba atuyambe okuwangula kaweefube ono gwe tulimu. Katonda waffe Abaganda otuggulirewo ekkubo eggolokofu omwaka guno gutandise 2012 gube gwa kitangaala eri Abaganda abalumirirwa Obuganda okubojja mu nnyanga. Katonda waffe ow'ekisa n'amazima, Katonda awuliriza abalajana nga tumusaba atujje mu kulajana kwe tulimu okw'ensi yaffe Buganda. Katonda w'abajjajjaffe, Katonda w'ensi yonna, era Katonda w'ensi yaffe Buganda. Tukusaba otuwa amagezi okumanya amaanyi n'obuvumu mu kwerwanako kuno okununula ensi yaffe Buganda okugijja mu buwambe. Tukusaba tufune entegeka eyannamaddala omwaka guno tutuukirize obweyamo bwaffe obw'okujja nnyaffe Buganda mu mikono gy'abagwira. Tukusaba otuwa amazima, tukusaba otuwe ekitangaala, tukusaba otuwe entandikwa n'obusobozi mu ebyo ebigenda okuyamba abaana baffe n'abazzukulu okusanga Buganda eyeesiimisa. Tukusaba otukulembere mu kwerwanako kuno, tweggyeko abantu abatukomedde mu bufuge emirembe gyonna. Amiina. Bannange, pulogulaamu bw'eba tennatandika, mbakubiriza wabaawo obudakiika obw'obutabo bulungi nnyo abaana baffe Abaganda abavubuka ne bawulira obutabo obwo. Bunyuma, bubangula omuntu, buwa ekyokuyiga. Era neebaza nnyo Ssekisambu Ken atusomera obutabo obwo, abusoma bulungi n'abuwoomesa. Ssekisambu ssebo, weebale omulimu ogwo, weebale kwagala Buganda na kuweereza Buganda, weebale nnyo. Omutwe gwaffe gugamba Abaganda amazima galituwa eddembe. Omutwe ogwo mukulu nnyo.
ku byonna byajja okusanga okutambuza endowooza yaffe bannakatanza bagitegeere. Teri ajja kwekwasa kintu ekyo kitambula mu nsi yaffe, twagala buli omu akitegeere, naye ng'omutwe ogwo gugamba amazima galituwa eddembe ogole ku masidde agagafuluma, oba nga yite volumu esooka nga muziyita, naye nga sidde esooka twakafulumya. Amazima galituwa eddembe, abantu mugiwulirize, etandise okusaasaana, era tuteekayo nnyo okumanya nti abantu abalala bategeera